Bonjour. Yes. No live. Yes. We are together. Tuja kutuluzamo. Yes, afande. Yes, council. Yes, council. Yes, journalists. Try to be the other side. Sawa, tutakuwa huko. Okay? Let's be arranged there. Going together. Sawa. Oh. Chocolate mkatoni. Baki bakanso bakwatagana nnyo. Olodda ku ki? Nze ku Katonda bakyenda basikyendaba. Ndaba siraba. Screenshot.
Application number 408 of 2024. Wizard wa Ali, Lasa Uganda. Wait, please, your worship. Robert Bolt. I'm appearing jointly with Honorable Seko Muhammad. I'm appearing jointly with the Honorable Seko Muhammad. Robert Bolt is my name. I'm appearing Robert Bolt. Yeah, together. With the Honorable Seko Muhammad. Bima Jamil. Karuba Eno. Karuba. Kapi Irene. And Awero Sarah. Josh, the applicant is in court. My land colleague, Mr. Amarit Timothy, appears for the state. Jointly with the, maybe we introduce the other colleagues. Yes, may it please Your Honor, my name is Timothy Amerit, a Senior State Attorney in the Office of the DPP. For the respondent, I appear along with Counsel Zubeda Namugenyi and Counsel Sania Namugerwa from Sania Namugerwa and Company Advocates. My Lord, in addition, I appear also together with Counsel Ngobi Hakim from Almond Advocates. Hakim. Yes, my Lord. Your Honor, this matter had been scheduled for hearing for today. The trial judge being indisposed, we prefer another date. Even incidentally, we had a discussion with the land senior state attorney. And we are of the view that the matter can be adjourned to next Monday. However, with the rider that if the court is available for us this week, then a production warrant can be issued for the applicant to appear, because we are supposed to only highlight our submissions, make some responses, and then the court gives us a ruling. So, unless Mr. Amarit has changed his mind, but that is what we agreed before we came in. We can adjourn to Monday, only with a rider that we can have production warrant issued anytime the judge is available for us, because we are not informed that is in this court of problems. That's it from me, unless my other colleagues want to say anything.
Secretary, just for your question. Or you have since changed your mind as My Lord, the proposal is agreeable. Incidentally, the third judge has been assigned urgently by the principal judge, but then some other man. It's not that it, not a fellow principal, it's simply on an urgent assignment by the principal judge. So, as proposed by the parties advocates, in the event that the judge never partakes the matter, we can definitely say it's the production warrant during the course of this week. Otherwise, this matter is adjourned 2nd of December. Yeah, 2024, which is next month. Most of that. Father. Most of that. We should have a matter on Monday at 10:30. Most of that. That's what I think, but you know, let's do. Haba wajjanga tugenze yera sibwe kiri Kwendi. era wali nno wano wakati bwalina stand werabira yinza okwerabira Omuzindalo. biniyo ogitaddemu ey'omuzindalo nawunze dda mbadde mmanyi ndiraba mbankulaba tutuuza wano essaawa mmeka osibiddeyo sokojemujjayo byakubanga nkulabu saako interview ya mubidde bibiri takuwulira eddoboozi onayogeza olifuna mulebe naawe ddawali oli muwanvu ate ozibye banne ddawali bwoti hatima sabula embaga so tubakulisaayo mwenna olw'okubaawo mu kkooti tusooka okwebaza abantu mwenna abazze n'okubugiriza enjuyi zonna olwaffe naddala olwa Hajji Ali Mwezera mwebale nnyo mwebalire ddala butako nga bwe muwulidde Registrar w'ekkooti atutegeezezza nti omulamuzi era n'olwaleero tasobodde
okubeerawo. Tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2. Naye oludda lwaffe luwaddeyo okusaba era ne tukkaanyizibwako n'oludda luli olwa state ti singa omulamuzi afuna obudde mu wiiki eno asobola okuyishuinga kye bayita production warrant esabayo asaba Haji Mwizera okujja wano ne application eno nebeera ng'ewulirwa era nebeera disposed of oba nebeera ng'ekolwako. Ndowooza tewali kirala kisukkakaawo. Mwe bannamawulire nammwe mbeebaza okubeera nga muzze ebiseera ebisinga babeerabira ne tubeebaza n'abantu Ssekinnoomu abali eyo yonna. Waliyo abagaa Haji ffe nga mujjaffe tonnajja nga temunnajja just tetunnagimanya naye mwebale nnyo nammwe okuyimirira naffe mu nkuba eno. Abantu mwenna ne muva gyonna gye muva temukoowa okunoonya obwenkanya. Kino kye kibaamu okubwa enkuba yokebwa omusana olumu olengezebwa naye nga mu byonna kwe kubaawo ne mubugiriza munnaffe. Haji Ali Mwizera mugumu nnyo nga bwe mumulabye era mumativu n'engeri embeera gyetambula. Wabula tusaba embeera ebeere ng'eyanguzibwamuko kuba kati kugenda kuwera omwezi ogwokubiri nga bwe twabagamba bwe biti bwe bitera okubeera nti saasira kati omuntu atalina bannamateeka bwe bati nti trial bwe ziti omuntu atalina bannamateeka zigenda ne mu myaka 10 nga bamuvuga bwe batyo jangu nno jangu luno jangu luno jangu luno. Kweganga bwe nabaga nti omuntu yenna akwagaliza ekkomera naddala mu bintu ebifaananako bwe biti aba akwagaliza ekisukkako wano. Si kintu kyakuseka naye nze mmanyi mukiraba kati nammwe mutandise okufiiringa nti singa omuntu ono abadde taliiko nabamugoberera olowooza ki ekyandibaddewo. So mbeebaza mwenna nti mwebale Ssekinnoomu oba n'abantu abajjidde ewamu nammwe abatuusizza amawulire eri abantu mwebale kukuuma butebengevu nakubeera nga mweyisa bulungi. Tusiize ekifaananyi kirungi mwenna munyirira kuba mwekuba buwoowooki buno obulungi bwe buti naye nga mwenna muli bayitirivu bulala. Bakanso bonna babaddewo Kanso Bawutu Robert, Kanso Mpiima, Kanso Kirunda, Kanso Kirunda Usman Kaiju abaddewo ne Sara Awero n'abalala abatasobodde kujja olw'obuvunaanyizibwa obulala. Mwebale nnyo nammwe ba Bush Lawyer abali eyo abaguoleza ku internet mwe nabali aba Bush Lawyer ba Bush Lawyer abali eyo mwebale nnyo ku side zonna. Olumu tuwuliriza bye mwogera nga ba Bush Lawyer nammwe mwebale omulimu gwe mukola mutambulire okwo batugamba tumenya amateeka temuyingira mu kwevaluatinga bujulizi naye okuweereza ku bubaka obuga nti tubalamusaako muba temuvudde ku nsonga eyo. So mwebale nnyo ba Bush Lawyer nammwe ababadde eyo amukola emirimu gya kyekireetedde omulamuzi entula bbiri ng'omulamuzi talabikako okubanga talabika mu kkooti. siri mwogezi wa judicial oba wa mulamuzi naye batutegeezeza nti aliko emirimu egimukutte. Ekyo ffe tuli basavanti ba kkooti tugaabuga most obliged. Kiddemu nga Bush Lawyer tuddamu tutya Tetugamba nti most obliged tiddamu nga bwe nkusomesa. njagala kugamba kyaba Bush Lawyer Aba Bush Lawyer kiteeketeeke kino kipanga okulaba nga Haji alemera munda. Nedda newankubadde gwe kikuyisiza bubi kikulumye nnyo naye ffe byebimu bye batusomesa patience obugumiikiriza. So mu bugumiikiriza obwo ojjamu ebintu bingi naye nga mwenna bwe mumanyi nti muli ku mazima era bwe mubanga mukomangawo temugava kino kijja kuggulawo essuula ennene empya erina abantu abalala abatagafuna naye kino kibalage reality eriwo tikati kyekiri kyeggahe saasira ataliiko bamuwubayo lumu ne bamugaadde omwaka ogujja nga kuggwako ne bamuyitamu bati ne bamugaadda 226 ne bayitamu ne bamugaadda 232 bwe gityo. Waliwo abantu abamu abatandise okwebuuza nti oba oliawo oba obujulizi tebumala bulungi ensonga lwaki omulamuzi ajjanga. Tetuli ku trial. Njagala tusomesa abantu abali eyo. Ba Bush Lawyer abali eyo tetuli mu kuwulira musango. Tuli ku application ey'okusaba omunnaffe awoleze bweru. Beiro kitegeeza wozanga ova bweru nga towoleza muli munda ng'oli munda gye tuliko. Kaakati trial
ate yejja kuweebwa ddeeti naye nga bwe tugambye nti kati trial eziriko ng'ogyeko ensava ennyo eziri ku capital offences bakyali mu za 2017 kakati awo oyinza okuba ojja kulinda bwe banaateera eyiyo mu Q etuuke ku cause list eno oyinza okuyingira mu 232 okuwulirako obuwulizi. Ansa abantu balowooza nti omusango guno gwongezebwayo kugamba ku abalamuzi batuuke n'okugenda mu luwummula nga tebannakiwulira kino mutemwinaamu kutya olwekyo. Sisuubire era tetulinamu kutya, ffe tujja kuba bawulize ennaku z'omwezi buli kooti zeetuwa tujja kujjanga ffenna nga bwe tuliwo ffe tuwe client waffe ekyo ky'alina okufuna okumubeererawo. Manyi kimunyiga ng'omuntu, manyi abawagizi be kibanyiga, abantu kibaleeta ennyiike. Olwaleero abaana be abatakyamulaba mu families ez'enjawulo kuba kitabadde n'amaka gamu. Osanga eri tebalya, abalala tebagenda kusoma, beeraliikirira tetusome ettaamu ejja, taata taliiwo. Olwaleero kati mukiri nkimanyi abaana kibanyiga, abamu babadde alabirira kibanyiga kubanga ye musajja abadde akolerera amaka. Bizinensi ze zinaagwa, ebibye binaggwawo. Twagala tubagumye nti buli kaseera tujja kujja tusabe yeeyimirirwa awoze ng'ava ebweru nga n'abaana b'abalala bakyasobola okugenda ku ssomero n'amaka ge amalala abe ng'akyasobola okugalabirira. So si kubeera eri ne bamala kati myezi 2 nga kiri kye mbagambye nti abantu abasinga bwe basibwa amaka gaabwe gasasika, abaana balekeraawo okusoma, embeera yonna eyonoonekera abasigadde abalala. So ekyo tukisaba tekijja kuba bwe kityo era tukakasa tujja kuweebwa olunaku awulirizibwe. Lwaki obubaka buno butwala essaawa nnyingi nnyo okujja eripooti? Kubanga tutudde okuva ku ssaawa 3:47. Kubanga wabaayo essuubi nti omulamuzi ayinza okumaliriza by'abadde akola n'ajja. Katubeere bagumiikiriza, so Mungu ali wamu n'abaki abamu bagamba oba kalinga kakodyo okuba nti abantu abamu bagenda banoguka ku kintu kino okukigira ddala mu mawulire kuba emabegako nze ŋŋaate bajja kunogoka mwe munaako nedda mwe kennyini mugaye temujjako mwagala bwenkanya, mwagala justice for everyone, si bwe kiri? So those that are hunting for justice never tire. Tebakoowa. Obubaka obusembayo eri abawagizi ba Haji Ali abaweddemu amaanyi olunaku olwaleero. Bannange mmwe temuggwamu oba omusibe ye tegannamuggwa ate ggwayo ebweru. Njagala obbategeeza nti teri aweddemu maanyi naye bw'obaayo ng'owulira otendewaliddwa totendewabwe. Bw'olaba gwali ebweru owulira bw'otyo ate ye ali munda. Kati buli bw'okirowoozaako ekyo kikwongera amaanyi okugamba nno nze nenkuba obukuba nenzirayo eka naye ate oli gwe baddizaayo ku mpingo ye ate oli ali munda ng'abeewuwa abaana abalala tebamanyi oba ttaamu ejja banaasoma oba banaalya, abaana balina abalala 12 n'abantu abalala baalabirira bonna. So ekyo golooza ye kimulowoozesa ki buli kaseera. Ffe okuba naye kwe kumuwa amaanyi buli bw'alabawo abantu bwe bati abangi afuna amaanyi mayitirivu. Njogedde naye era nja kuddayo njogere naye mutegeeze ti Mungu ali wamu n'abagumiikiriza. Tweyanza. Ani mukulu kooti eweddeyo eya Haji oli ttiimu ki mu byonna? Nze ndi ttiimu Haji. Okay. Naye njagala kusooka kwebaza naye nga waliwo omwami gwe bayita mukulu Luutu. Luutu yazze abba abantu bangi. Nze yakubuzaabuza mukyala wange Saala Najjuma n'abaana Hawa bonna n'abagamba agenda kubatwala ebweru ne tutoola ssente emitwalo 2,200 naye nga Luutu ejja ddoola ne tugimuwa n'agamba agenda bakolera pepa waakana buli kimu kyonna. Luutu kati n'apasuka n'abula tituwali wawe tukola kiwe. Luutu erinnya ly'eddala mukyala yalimanyi nze mbadde sirimanyi naye yaŋŋambye era ye Luutu. Luutu gwe tumanyi bamuyita Luutu Kazibu. Yoyo mwennyini Luutu Kazibu kuba n'omukyala era mbadde wano mukubira ayogere nga naye mu recording eddoboozi lye nga mumuwulira kubanga kakati Luutu oyo Kazibu naye anaamundabirako waali nze muwe $15,000 andabira Kazibwe Luutu amulaba waali si omwali kunanga muntu yaja tuzuula yoyo mwennyini naye amundabira waali yenna 5,000 weeziri eza $.
omukwate Luutu ne reference namaze okugifuna njagala kumutandika kumukola kikumunoonya kubanga agenza abba abantu bangi kati ezo sente zange zonna yazitwala n'atwala nali njagala mukyala wange n'abaana bagende ebweru byonna n'abikola yali abatwala Canada. Yes. Nakuba emitwalo 2 mu 12 ebya dola. Yes. So kati oli era receipt ze zirina nga akusayiningidde nga awandiika receipt ze yatuwanga yamuwanga receipt omukyala nazo weeziri era byonna nabitutte ku poliisi. Okay. Yes. So wamusavinze dda ku poliisi natutteyo naye ate tetulina we tumusavingira kati omanyi we yakolanga omukazi ng'amuwa ennamba za WhatsApp ezirikwata ku nnamba ya Amerika. Nga tamuwa namba za wano ate era nga takkiriza muntu kumukubira simu. So kati gwe Haji omuyita otya? Haji nze neighbor wange ene Mutundwe Ebulenga. Okay. So embeera bwetyo so bwe amina kwatya ku Luutu 15,000 eza dola nzirina kale so aleeta Luutu nga weefunie 15,000 eza dola ng'ova mu bwavu. Executive Media. Focus, innovate, succeed.